Weebale nnyo munnaffe okwekuumira ku mukutu guno. Tukyagenda mu maaso n'olugero lwaffe olwagamyuka omutezi nga lwawandiikibwa omwami Nkata Musa Mutyaba era ng'omusomi wo nze Nalubega Flavia omukyala eyeddira engabi. Tugenda ku ssuula yaffe ey'omunaana tugenda ku ssuula yaffe ey'ekkumi bakuyita embuga si buganzi. Nga bwe bagamba nti emmandwa bw'ogisingira tesula, olwamala okwogera ne Ssaabalwanyi n'empeebwa abalwanyi abamperekera okummazaako ekibira Nalubugo. Nga tunaatera okukimalako banziriza essimu yange ne bandagira nkubire mukama wange ansanga ejjinja ku ssaawa nga 5 ez'akawozamasiga. Bansiba buto kantuntunu ne tutuuka awaali mmotoka ng'ennindiridde ne njeefubitika ne banvuga okuntuusa ejjinja. Banzijako kantuntunu ne beeyongera gye ssaamanya. Ejjinja nasanga mukama wange annindidde ku Freedom Square, kaabula kata akaabe nga ndabye naye ate nga mmanyi nti munda yali afa essanyu olwa sitoole ennyuvu gye yali alindiridde. Anti akanyiga akakwata embwa omuyizi takamanya. Rose Seerabidde Kalibbala yasalawo tusooke ku poliisi y'ejjinja okukola statement ekwata ku kukwatibwa n'okuteebwa kwange. Oluvannyuma yanvuga n'antuusa ku Pacific Hotel mu Kampala we nasula. Yantegeeza nti nali wa ddembe okusulayo dimansi nnamba nga kampuni yensasula. Ekiro eky'amawulire g'okuteebwa kwange gaatuuka mu b'obuyinza. Ku makya mukama wange yankubira essimu n'andagira ntuuke mu ofiisi ye ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Ku mulimu nasangayo mmotoka y'omu State House nga batwetaaga ffembi nze ne mukama wange okugenda okusisinkana omukulembeze w'eggwanga His Excellence Mills Ojokolome. Baatuvuga bukubirire yogayoga Ntebe. Twasanga olukiiko lw'ebyokwerinda omwali baminisita n'abakulu b'amagye lutudde. Olukiiko lwayimirizibwa mbagirawo ne lusooka ludda ku nze ne mukama wange. His Excellence Ojokolome yalabika okuba ng'aliko n'ebbeeya ly'omwenge omunywe eggulo limu. Yafuka busiki mu giraasi ne yeeyongera okwesiwa. Oluvannyuma yavaamu omwasi n'alagira abaserikale be batandike okunsoya ebibuuzo. Nabannyonnyola akawonvu n'akagga okuviira ddala ku lunaku lwe nawambirwako okutuusa lwe nateebwa. Bambuuza ku muwendo gw'abazigu be nasanga mu kibira. Nabategeeza nti mu kuteebereza okwangu baali basoba mu 5,000. Pulezidenti yagyuka n'akontola nga kwatadde n'okunnangira obuyeekera. Yaŋŋamba nti abamu ku mmwe mubadde mumugaanira naye kambwano wuuyo mumuwulire bw'asavuwaza n'okulinnyisa omuwendo gw'abazigu ab'olubatu obubatu n'ababalira eyo mu 500. Tekisoboka busobosi. Okusinziira ku mbeera eyali mu lukiiko, okuwa pulezidenti ekitiibwa kwali kusikiziddwa okumutya. Ojokolome yali takyalina muntu asobola kuguma n'amubuulira ku ebyo byatandyagadde kuwulira. Baminisita be n'abaduumizi b'amagye bonna baali beewowojja bwewowozzi mu maaso ge era nga tewali n'omu yasobola kumugamba nti nali sigambye nti abalwanyi mu nsiko baali eyo mu 500, wabula nali ngambye nti baali eyo mu 50,000. Nga tufuluma okuva mu lukiiko, omu ku baminisita yatuwerekerako okututuusa ebweru era n'ambuuza nti muvubuka, kiki ky'olaba kye tusaanidde okukola naye nga tetukikoze? Namuddamu nga n'okumukeneka nti genda otegeeze pulezidenti atandike okweraba ng'abamuvuganya bwe bamulaba ate era alabe abamuvuganya nga bo bennyini bwe beeraba.
Kino bw'ali kikola, eyo y'eribeera entandikwa y'okuzimba omwoyo gw'eggwanga ogukyabuze. Yaseka ekimweggeru ne mmanya nti yali ategedde bulungi amakulu g'ebigambo ebyo naye nga talina mbiriizi zisobola kutegeeza mukama we bubaka ng'obwo. Twali tukyali mu luggya lwa State House ne zireeta minisita w'ensonga ez'omunda nga yeeyuna olukiiko mukama we lwe yali atuuzizza. Ndowooza ye yalwawo okutuuka olw'emirimu emingi egyali gimukoma mu bulago. Minisita ono ye yali asinga okutiibwa era nga buli muntu akimanyi bulungi nti kumpi ye yalina obuyinza obusinga obungi mu kuddukanya gavumenti kubanga era ye yali ssaabawandiisi w'oku ntikko ow'ekibiina Ddubya. Bwe yava mu mmotoka n'annengera nga mbaki. Yajuuka n'obusungu bungi nga ndabyeko. Yamboggolera n'ambuuza kye nnali nkola mu kifo ekyo so nga nandibadde ntemeza mabega wa mitayimbwa olw'okuteetera n'abayeekera nga neekwese mu mulimu gw'amawulire. Yabwatuka nga laddu nti, "Gwe Ttabula, okola ki wano ate ng'oli kalimingobya? Kiki ekikuleese wano?" Ko nze nti, "Tipospa de luz." Ko ye nti, "Ani nno gw'omererako amagego? Ogambye otya?" Bwe nakiddamu ogwokubiri abaserikale be ne bangwako ekiyiifuyiifu. Banzigunda agakonde, ensambaggere n'okunteekako obunnyogoga. Bo baalowooza nti nali nvumye minisita nga njogera ebigambo ebimulengezza mu Lufalansa. Minisita yabalagira bante era omu ku bo n'aŋŋamba nti, "Genda olye enkoko yo." Naye kakutandanga n'okiddamu olulala. Nga ntuuse ku mulimu, Rose Serabidde yambuuza ku bigambo bye nategeeza minisita kye nagenderera mu kubyogera wamu n'amakulu gaabyo. Namuddamu nti sibitegeera era sirowooza nti ndibitegeera kubanga simanyiiyo lulimi mwe biri naye nga Ssaabalwanyi Lutabaalo ye yandagira okubituusa ku minisita. Rose yannenya nnyo olw'obutasooka kumutegeeza ku bigambo ebyo nga sinnabituusa ku mukulu. Nakola nsobi naye nali saagala kuyingiza mukama wange mu buzibu nga nze bwe nalimu nga sitegeera makulu gaabyo ate nga nteekeddwa okubituusa gye baali bandagidde. Bwe twalowooza ku kigambo eky'okutuyisaamu olugaayo nga banfudde ng'embalaasi eyeetikka emigugu gy'etamanyi bisibiddwamu ne tufula nnyo nnyini okuzuula amakulu g'ebigambo ebyo. Rose yandagira mbiddemu okubiwandiika mu maloboozi g'empandiika n'empandiika y'Oluganda. Okukola ekyandagira kwali kulya mungu buteesokoola. Nawandiika nti Tipospa de luz. Mukama wange olwatunula ku bigambo ebyo n'atumbuka n'aseka akwatadde n'okunyeenya omutwe. Yambuuza obanga nali sinnategeera kye bitegeeza ne muddamu nti nali sibitegeera. Yandagira okuddamu okubiwandiika ng'awaali Nabansasaana ndesseewo emu yokka. Naddamu ne mbiwandiika ate olwo ye n'abisoma mu ludica passport zirudde. Bannamawulire tumanya bingi ate era ne tusirikira bingi. Luno twategeera nti minisita w'ensonga ez'omunda era ssaabawandiisi w'ekibiina yali alya mu lulime ne mu luzise. Lwe yakoleranga abayeekera paasipooti ze baatambulirangako. Yali yafuukira ddala kalya bugalula ng'omumwa gw'emmandwa anti gwe gulagirira eddagala erivumula n'eriroga. Enkeera twafulumya sitoole eno eyafuuka oluyiira olwannondera enkumbi. Wabula byo ebyali bikwata ku minisita tetwabinyega ne tumufuula ensonda zaffe